abo bango ojjukira akayimba mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza ke yagenda maaso okubanga ayimba akayimba akaali kamanyiddwa nga Semyekozo omu ku baali bagenze maaso n'okubanga bamuleetera okuyimba akayimba ako ate yali mulala yali mwana mulenzi Hamuzah oluvannyuma lw'okuba nti Hamuzah yali agenze maaso n'okubanga amutwalako Remah bangi nno bagenda maaso n'okuba nti balowooza ti Remah gw'olaba mu kifaananyi ke yali agenze maaso n'okubanga ava ewa mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza nti mwana mulenzi ono Eddy Kenzo yali wagenda maaso n'okuba nti afuna omutima omubi eri Remah seri Remah yekka wabula n'omusajja yali agenze maaso n'okubanga amutwalira Remah oyo nno si mulala ye mwana mulenzi Dr. Hamuzah wabula ekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba eddakiika eno kyagenze maaso n'okubanga kyongera okulaga omutima mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza kaana kambaata gwalina ekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba nkakasa bukakasa nti kyekifaananyi kye wandyetaaze okubanga olaba olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi gwa Okitoba omwaka 2024 katugeze maaso n'okubanga tusimbula n'omwezi ne mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza agambye nti omwezi katugusimbule bwe tuti mu kifaananyi kino mulimu mwana muwala oba omukyala Honorable Minister Nyamutooro oyo nno nga ye muninkini wa Edrisa Kenzo Msuza omupya nga tetunagenda ku kifaananyi ekyo awo no Eddy Kenzo nga yakagenda maaso n'okubanga asisinkana Dr. Hamuzah yagenze maaso n'okubanga beesika mikono bagenda maaso n'okubanga bawayamu ng'abasajja wabula buli ddakiika obwedde genda maaso n'okubanga eyitawo mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Dr. Hamuzah akamwenyo obwedda tekagenda maaso n'okubanga kamuva akumimwa era obwedda is a very happy man olw'ensisinkane ne yagenze maaso n'okubanga ebaawo ensonga yagenze maaso n'okubanga esisinkanya Eddy Kenzo Honorable Fiona Nyamutooro negenda maaso n'okubanga esisinkanya Remah n'amakula mukadde ke kamu ate negenda maaso n'okubanga ne Hamuzah ali mu kifo kyekimu nsonga ki kyetugenda okubanga tutunuulira eddakiika eno bw'obanga ojjukira bulungi nnyo nnyini ddala mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza yagenda maaso n'okubanga Mukama amuwa ekirabo ky'omwana omwana ono nga yamumuwa ne Remah n'amakula omwana ono nno amanyiddwa nga Maaya oba goyinza okuyita Maaya Msuza mwana ono yagenze maaso okubanga aweza emyaka 13 oba nga agenda maaso okubanga ayingira teenage oba emyaka egyo okuba nti ayitibwa teenager ajudde kyabadde kintu kya njawulo nnyo nnyini ddala eri mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza ate si ye yekka wamu ne maama w'omwana ono amanyiddwa nga Remah n'amakula so nabo kitogenda maaso okubanga baselebrating omwana waabwe ogenda maaso okubanga aweza emyaka 13 bweddu bagenze maaso n'okubanga bakolawoko engeri y'aka surprise ak'enjawulo muno nno ate mwe bagenze maaso n'okubanga family 2 zigenda maaso n'okubanga azikola ensisinkano eyabadde ey'omugundu okwo kuno kwe kuli mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuza ne mukyala we Fiona Nyamutooro ate ne mwana muwala Remah n'amakula n'agenda maaso n'okubanga atambula n'asiyaguka olugendo ne Dr. Hamuzah ne bagenda maaso n'okubanga balinkinga up nsonga zakugenda maaso okubanga baselebrating mwana muwala amanyiddwa nga Maaya muwala wa Eddy Kenzo ne Remah n'amakula so mwana muwala oyo yagenze maaso okubanga aweza emyaka 13 bweddu wabula oluvannyuma lw'abantu okulaba ekifaananyi kino nga kigenze maaso n'okubanga kyetoolola intaneti yonna bagenze maaso n'okubanga basanyuka nnyo nnyini ddala ate eri yali akisuubira nti Remah ne Eddy Kenzo baliddamu okuba nti no basikala infact mu kifaananyi kino tusooka tutuuka ku kifaananyi kino ekisinza okubanga kyewuunyisa mu kifaananyi kino kyoyinza okubanga ate onagenda maaso nakubanga weetegereza obanga olaba antegeeza family photo oba group photo abandi bano gye bagenze maaso n'okuba nti beekubya kasooka ngenda maaso okubanga nkusikira ekifaananyi ekyo nkikomyewo nkulaga ak'enjawulo akabadde mu kifaananyi kino akasinza okubanga kanyumira abantu by the way gye buvuddeko ne Fiona Nyamutooro minisita yagenze maaso n'okubanga awandiika omukuku gw'ebbaluwa oba nagenda maaso n'okubanga awandiika akabankaluwa infact ke katandise bino byonna nga tebinagenda maaso nakubanga biba era kigambibwa nti Honorable Fiona Nyamutooro ye yandibwa nga yagenze maaso okubanga asaba Edrisa Kenzo Msuza abaana bano bagende maaso n'okubanga basisinkana Honorable Fiona Nyamutooro yagenze maaso okubanga awandiika obubaka obwabadde bujjudde omukwano ogw'enjawulo yagendedde maaso n'okugamba nti it feels like
just yesterday when you were a 9-year-old here insisting that we rock the same hairstyle during holidays to a whole teenager today with her own fad. I never imagined I would find a kinder spirit in a child. Forever blessed and grateful to have you as an amazing big sister and my first firefighter. May life to you be as graceful as you are. Happy birthday, Kamirembe kange. So omukyalo oyo nno Honorable Fiona Nyamutooro yadagira maaso kubanga awandikira amuwala we Eddy Kenzo Musuza ne Remah Namakula mwana mulama amanyiddwa nga Maaya bagira maaso kubanga amuwandikira obubaka obwadde bugenda maaso kubanga mumuyozaayoza okubeera nti yamusisinkana juzi wano nga mwana muwala oyo alina emyaka 9 gyokka n'agamba nti newe yamusisinkanira akaana kawala kano Kamaaya kagendanga maaso okubanga kagamba Honorable Fiona Nyamutooro nti afazaali bagendenga maaso okubanga bambala obanga bagenda maaso n'okuba nti babeera n'ekika ky'enviiri zeezimu wabula agamba nti kati afuuse muwala afuukidde ddala omuwala olw'ensonga nti kati teenager ajjudde era agenda maaso n'okugamba nti muwala we Eddy Kenzo ono kyasinze okuba nti amwewuunyaako kyekyokuba nti ekintu ekikwatagana n'omutima omulungi mwana muwala ono amanyiddwa nga Maaya agenda maaso n'okuba nti agusuza nti ayina omutima omulungi nnyo nnyini ddala amubuufu omu oba obulala mukwano gwange agenda maaso okuba nti olaba ate ng'ogenda maaso okuba nti owuliza eddoboozi nerindi emabega w'omuzindaalo mukwano gwange abo ogenda maaso n'okuba nti oyitaayitamuko akuzimu ku comments abantu ze bagenze maaso n'okuba nga basuula wano nawali oluvannyuma lw'abano ogenda maaso n'okuba nti nno basisinkana abantu bangi kyagenze maaso n'okuba nti nno kibeewuunyisa Faiza Fabs kuva ali ku KFM agenze maaso n'okuba nga agamba nti I love this for them co-parenting like grown adults well done kyagenda maaso n'okuba nti nakisiima ku Eddy Kenzo Musuza ate era wamu ne Dr. Hamuzah wamu ne Remah Namakula ne Fiona Nyamutooro olw'ensonga nti bagenze maaso okuba nga balaga omutima ogwa kisajja kikulu n'ekikazi kikulu ane bagenda maaso okuba nga beeyisanga abantu abakulu abajjudde ogenda maaso n'okuba nti no bakola obuvunaanyizibwa bw'obuzadde wabula nga ate tebagenze maaso n'okuba nti babiteekamu fiiringi tebagenze maaso kubanga babiteekamu sayansi mu mbeera emu oba endala waliwo nno omwana mulezaayo yagenze maaso n'ogamba mwana otulese nnyo mu bbanga ffe abatokomosi b'omugamba mbadde kugamba ekifaananyi ekyo ekifaananyi kino lwaki kyagenze maaso n'okuba nga kyogeza abantu njagala okitunuulire in full detail engeri gye bagenze maaso n'okuba nga bayimiriramu engeri gye bagenze maaso n'okuba nti beepulesingamu nga bahavinga ekifaananyi kino Honorable Fiona Nyamutooro yagenze maaso n'okuba nga ayimirira ku sayidi ya Dr. Hamuzah ku mukono ogwa ddyo kati Remah Namakula naye n'agenda maaso n'okuba nga ayimirira ku mukono gwa mwana mulenzi Eddy Kenzo Musuza omukono ogwa ddyo kati wakati wano Dr. Hamuzah n'agenda maaso n'okuba nga ayisa omukono gwe sayidi eri n'agukwata ku kibegabega kya Remah n'agamba waayi kale wadde tusisinkanye naye era tojja nnyo so obadde kugamba ebyo bimu ku byagenze maaso n'okuba nga bikyamula abawagizi ba mwana mulenzi Eddy Kenzo Musuza wamu n'omukyalo oyo Remah Namakula because bano bonna ba artist ate era mukadde ke kamu Honorable Fiona Nyamutooro naye agenda maaso n'okuba nti nno ayongera okuba nti ayagalwa abantu oluvannyuma lw'okuba nti yasalawo okubeera nga akwata mwana mulenzi Eddy Kenzo ku mukono ne bagenda maaso n'okuba nti nno bayingira obufumbo obw'ekimemete obujjudde omukwano abasidi omusunsuzi eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo information ebiseera ebisinga nga bwe begenze maaso okubanga droppinga in wano ku AGALIWO tugenda maaso okubanga tugireetanga bweri mbujuvu kati gw'omusango oba kyolina ogenda maaso n'okubanga olemu obutakola kyekyokuba nti olemu obutalikinga video negamba nti girayikinge lwaki tolikinga video thank you so much weebale